قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا مغامبي mwe temwina okwogera amanna billahi ffe tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe tulina okukkiriza yekka ne tukkiriza wama unzila ilaina n'ebyo ebisiddwa gye tuli Allah subhanahu wa ta'ala byagambye nti mubagambe tulina okukkiriza Allah ate ne tukkiriza ebyo ebyakisibwa gye tuli wama unzila ila Ibrahima era tulina okukkiriza ebyakisibwa eri Ibrahim وإسماعيل نمتبن وإسماعيل وإسحاق نمتبن وإسحاق ويعقوب نمزكر ويعقوب والأسباط نبيككم نبي بيبا ويعقوب يبتجاك بكريزا وما أوتي موسى نبياوي وموسى متوراة تجاك بكريزا وعيسى نبياوي وعيسى مؤنجيل تبكريزا وما أوتي النبيون من ربهم نبولك النشاوي ونبي buli kikabyo byonna ebyaweebwa bannabbi nga biva eri Allah subhanahu wa ta'ala byonna ffe tubikkiriza nti ddala byaliwo era ge gaali amazima obudde obwo la nufarriqu baina ahadin minhum tetusosola wakati wa bannabbi nabbi yenna nti ffe tumukkiriza wa nahnu lahu muslimun ffe Allah subhanahu wa ta'ala yabatuma bonna gwe tujeemulukukirira gwe tukkiriza gwe tugondera mu buli ngeri yonna byayagala tukole tubikola byatayagala tetubikola tetulina busosoze mu bannabbi abayahudi basosola ne babeera nga tebakkiriza Isa era kaabula kataba mulyewo bamugye mu budde obwensi taba Allah subhanahu wa ta'ala kumutaasa bwe kityo n'aba Isa abanaswara nabo bawakanya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaze ne batamukkiriza era abantu ab'ekika ekyo basalanga enkwe nabbi sallallahu alaihi wasallam ne babeera nga bamutuusaako obuzibu bw'ebika ebyenjawulo kakati bo aba Musa Isa tebamukkiriza aba Isa Muhammad tebamukkiriza naye ffe tukkiriza nga tetusosodde mu bannabbi ba Allah nabbi yenna bonna tubakkiriza nti Allah yabatuma era obubaka bwe yabawa eri abantu babutuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti buli yenna atugamba okuba omukkiriza tetumugambe nti tusosola tukkiriza ebyo ebyaliwo ate naddala netukkiriza bino ebitukkako essaawa ya leero. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به naye singa balikkiriza okufaananako nga nammwe bwe mukkiriza ebyo bye mukkiririzaamu fakad ihtadaw bali babalungamye ne babeera nga bafunye obulungamu bwannamaddala singa abayahudi n'abanasara balikkirizanga mu abasiraamu bwe mukkiriza bino ebisiddwa ku mmwe so nga temukkiriza na byonna ebyabannabbi abaakulembera nti byava eri Allah era obudde obwo ge gaali amazima agaali gateekwa okugobererwa watali kubeera nti wabaawo okubuusabuusa singa banakkiriza enzikiriza yammwe nga bwe mukkiriza bajja kuba balungamye wa intawallaw naye singa baneesuulirayo gwannagamba ne babeera ku birowoozo byabwe fa innama hum fi shiqaqin abantu abo bajja kubeera nga bali ludda olwewala ennyo nga bali ku side y'opposition ne Allah subhanahu wa ta'ala nga tebakwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala fasayakufikahumullah Allah ajja kubakutaasa ajja kubakumalira bwe tojja kubasobola nkwe zaabwe balekere Allah olwo ludda lwe bazzeeko olukontana ne Allah subhanahu wa ta'ala ne basula mu ggulu k'ebyo bateekwa okubeera nga bakkiriza nga mu bwemukkiriza Allah ajja kubakutaasa era Allah subhanahu wa ta'ala yabamutaasa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga abayahudi abagobye mu kibuga eky'e Madina n'abeera nga abasenguddemu abasobola okuttibwa battibwa abasobola okusenguka ne basenguka Allah n'abeera nga abamutaasizza ne bamuva ku lusegere ne babeera nga tebawangala naye mu kibuga kyekimu nga bwe baakolanga edda okuwangala n'abawarabu ba Aus ne Khazraj wa huwa as-sami'ul alim Allah yemuwulize awulire ennyo al-alimu omumanyi amanye ennyo.
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله eyo nno yeddiini ya Allah eragira okusinza Katonda omu obutamugattako kintu kirala kyonna. Eyo eddiini esaanye okubeera ng'ennyikira muntu so si eddiini yakunnyika muntu mu mazzi, wabula eddiini gy'owulidde eri yesaana okunnyikira mu mutima gw'omuntu n'esobola okubeera ng'etuulamu n'ebukala so ng'ate neeno ebweru eraga bulungi nnyo obuwuufu bwayo obuli mu mutima n'ebeera ng'ekolako kungulu ne munda. Sibgata Allahi eyo eddiini ya Allah gy'owulidde gye tukunnyonnyoddeko Ibrahimu gy'aliko etali mushiriki. Waman ahsanu min Allahi sibga, ani asinga Allah subhanahu wa ta'ala okulambulula eddiini esinga okuba entuufu. Wa nahnu lahu abidun, naye ffe Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusinzanga abaddu. Ffe subhanahu wa ta'ala tuli bawulize gy'ali nga byayagala bye tukola, byatayagala tetukola. Eddiini etasosola mu bannabbi, eddiini ekkiririza mu nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga buli yenna ayagala okukkiriza nga ffe. Allah amugambye nti eyo eddiini ejja kuba emutuusiza ku buluŋŋamu. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل bagambe atuhajjunana fillah, mutukubye empaka kubikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala nga mumwogerako ebyammwe nga bwe musanze mbu yazaalanga tazaalanga. Abayahudi bagamba nti Uzairu ye mwana wa Allah, daba ate abanaswara nti Isa ye mwana wa Allah. Mutuwakanya kubikwatagana ne Allah ne mugaana okukkiriza n'omubaka byabaleetedde. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abantu abo obutategeera bwabwe bawakana kubikwatagana ne Allah so nga ate ekituufu mu bitabo byabwe gyekiri. Wa huwa rabbuna, Katonda waffe ye mulezi waffe oyo Allah. Wa rabbukum, ng'ate nammwe ye mulezi wammwe. Walana a'maluna, nffe tulina enkola eyaffe. Walakum a'malukum, nammwe mulina enkola y'emirimu gyammwe. Wa nahnu lahu mukhlisun, ffe Katonda waffe Allah oyo gwe tusinza mu bwomu bwe nga tumugasseeko kintu kirala, nga tumutongoleza ddala ku lw'eddiini ye nga tugitukuza, etasaanidde kubeera nga tugiddugaza na shiriki yenna. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Am nandi kitakuluna mwinzo kutugamba ne mwogera nti inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaaka wa Yaquba, nti abantu abo nga Ibrahim ne Ismail mutabani we ne Ishaaka mutabani we wa Yaqubu ne muzzukulu we Yaqubu azaalibwa Ishaaka mwinzo tugamba wal asbaati n'ebika ebiva mu Yaqubu 12 mwinzo tugamba nti kanu huda, mwinzo tugamba mbu abantu abo baali Bayahudi ng'ate obuyahudi bwajja na Musa, ate bano nga baaliwo nga Musa tannabaawo. Mwinza tugamba nti ayagala okuyingira ejjana alina okuba Muyahudi, bo bali tebaliyingira jjana. Au naswara, mwinza tugamba nti baali banaswara. Kul bagambe a antum a'lam amillah, mwe musinga okumanya oba Allah yasinga okumanya, kubanga Allah yagamba tebabeerangako Bayahudi era tebabeerangako banaswara. Waman adlamu, ani asinga obuli az'amaanyi mimman katama shahadatan indahu, oyo akweka obujulizi waali n'abutuulira min Allahi, ng'ate bwava eri Allah, n'abeeranga obujulizi obwava eri Allah n'alanga nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu bitabo byammwe nti ajja kujja, naye mmwe ne musalawo okutuulira obujulizi obwo ne mubutuulako ne mubukweka mu bitabo byammwe. So ng'ate bwava eri Allah subhanahu wa ta'ala, ani muli az'amaanyi asinga mmwe abakweka ne mutuulira obujulizi ne mubeera nga mubutuddeko? Allah abuuza, ani muli az'amaanyi asinga oyo akweka obujulizi n'abutuulira waali n'abeera nga tusobodde kubwoleka ng'ate bulanga nabbi nga bwava eri Allah. Wama Allahu bighafilin, temulowooza nti Allah yesuuliddeyo bwannagamba ku bye mukola, amma ta'amaluun, ku bye mukola abiraba, naye mulinde essaawa bw'eriba etuuse galiba myuka.
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة ابن ببينا itujjako ogerako kad khalat byayita laha ma kasabatin birisasuwa okusinziira ku nkola yaabyo nga bwe bajja byeyisa walakum ma kasabtum nammwe muyina ensasula yammwe okusinziira nga bwe mwajja mukola emirimu gyammwe wala tusaluna amma kanu yamalun temugenda kubuuzibwa kubaasooka be mutaalabako bye baakola mulibuuzibwa ebyammwe. Allah subhanahu wa ta'ala byali bavunaana. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء بجكو غرا بجكا وبابا يتابسر من الناس مبانتو abannanfuusi n'abayahudi n'abo bamushirikiina abaali abasinza amasanamu abajegewavu mu kutegeera amateeka ga Allah n'abayahudi abeefuula abajega yadde nga mu kitabo kyabwe bakimanyi nti baalanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bamutottola ne bamwogerako nti era alibeera ng'ayolekera e Makka. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubijja okubaawo ng'amugamba nti ojja kuwulira okuva eri abantu abajega abasiru nga boogera ekigambo ekigamba nti ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha, kiki ekibaleetedde abasiraamu okukyuka okuva ku kibula kyabwe gye babadde boolekera nga basaala. kuba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yatuuka e Madiina yasaala ng'ayolekedde ekibula ky'abayahudi e Baitul Maqdisi gye yamalira ddala emyezi egiwerera ddala 16 ng'ayolekedde eyo e Baitul Maqdisi ewaali ekibula ky'abasajja Abayudaaya gye baatunulanga nga bali mu kusinza kwabwe. naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abaali mu salaati dhuhuri abamanyi abamu bagamba yali mu salaati al-asri nga yakasaala ekeera akabbiri. Allah nasse etteeka abeere ng'akyukira mu ssala eyo ayolekere ekibula eky'e Makka awali enju al-Kaaba eyo eyazimbibwa Ibrahimu alayhi ssalam, abeere nga buli lw'abaasaala gy'alina okwolekera abeere ng'ayawukana n'obwolekero obwakozesebwanga Abayahudi. kale Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'oliwulira wolokoso oyo ng'atandise okuyiika mu ngeri ey'ekika ekyo qul lillahi al-mashriq wal-maghrib, bagambe eyo bategeeze nti Allah ye nannyini buvanjuba era ye nannyini bugwanjuba. yahdi man yasha, aluŋŋamya gw'ayagala ila siratin mustaqim, n'amulaga ekkubo eggolokofu. kale nammwe muluŋŋamye ne mubeera nga mutegedde ekkubo eggolokofu kuba buli nsinze erina obwolekero bwayo. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali ng'ayolekera nga bwe tulabye okumalira ddala emyezi egiwerera ddala 16, abamanyi abamu bagamba gyali gisemberera okuwera 17 ng'atunulira Baitul Maqdisi ewaali obwolekero bw'abasajja Abayudaaya. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga amuwadde ekibula ekyokwolekera eri Kaaba. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama omuzikiti ogwo okuva ne mu kiseera ekyo gwabatizibwako ne gumanyibwa Masjidul Qiblataini, nga buli yenna yali atuuseeko e Madiina agulambula. guli kumpi ne yunivasite y'e Madiina. osobola okuva ku yunivasite awo n'ogenda osaala ejjuma ng'otambuza bigere. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga atukyusirizzaamu ng'ekyafaayo ekyo kyaliwo mu Masjidil Qiblataini eyo gye tugambye omuzikiti ogwali ogulaga ebibula ebibiri oba awaali okukyusa ekibula okudda ku kibula ekirala. era abamanyi abamu batutegeeza nti ekyafaayo ekyo kyaliwo
oba embeera eyo yazuukawo nga Gazwat Badr ebuzaayo emyezi 2 okubeerawo, Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekawo embeera eyo. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك بوجتيو جعلناكم twabafula mu abasiraamu ummatan wasata nga mwe ekibiina ekyawakati, buli kintu kyonna ekibeera ekyawakati kye kiba kisingako obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yafuula ekibiina kya Nabbi Muhammad nga ky'ekyawakati, kubanga ekintu ekiri wakati mu ssenta kirabibwa buli muntu yenna abeera ku buli sayidi zonna ez'ebika eby'enjawulo oba sayidi ez'enjawulo aba alaba ekintu ekyo. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti khairul umuri awsatuha, ekintu ekisinga obulungi mu bintu byonna kyekyo ekibeera wakati. Allah subhanahu wa ta'ala atugambe yatufuula ekibiina ekyawakati, naye lwa nsonga ki? Litakunu shuhadaa ala nnasi, kubanga mujja kubeera abajulizi eri abantu bonna olunaku lw'enkomerero singa lulibeera lutuuse nga ffenna tumaze okukuŋŋaanyizibwa mu kisaawe kyekimu. Bannabbi bagenda kubeera nga baleetebwa. Allah subhanahu wa ta'ala ababuuze, mwatuukiriza obubaka bwe nabatikka? Babuuze n'abantu abaatumibwamu bannabbi abo, bababuuze nti nabbi gwe twabatumira abantu mmwe mwamulaba? Abantu bangi bagenda kwewakana bannabbi baabwe olw'okutya ekibambulira ekigenda okubeera nga kiva mu kukkiriza singa balikkiriza nti twabalaba, olw'obujeemu bwe baalaga baligenda okubeera nga batya okwogera nti ddala mu butuufu twabalaba. Bannabbi bagenda kuba mu kaseera akazibu. Allah subhanahu wa ta'ala ababuuze, muyinayo omuntu yenna ayinza okubawaako obujulizi? Abantu bammwe babeeganye nti temwatuukiriza mesagi gye twabatikka. Waliyo omujulizi gwe muyinza okujulira ajja okubayambako okutegeeza nti nno mwatuukiriza obubaka bwe twabatikka? Bannabbi bagenda kugamba nti tulinayo omujulizi yenna ayinza kujulira okuggyako abantu bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bwe watusuubiza mu bitabo byaffe wadde ffe twabasangawo, naye watusuubiza nti abantu bwe balitwegaanira mu maaso go, abantu ba Muhammadi bagenda kubeera abajulizi ku ffe nti twatuukiriza. Era bwekityo Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani eno yagireeta nga esamarayizinga n'enfunza byonna ebyaliwo ku bannabbi abaakulembera bitutaasobola kusangawo, bitutaasobola kubeera nga tubalabako, naye ng'embeera zaabwe Allah yazitubuulira. Tugenda kubeera nga tuwa ku bantu ba Luutu, tubagambe nti Luutu yasomesa n'abeera nga abagaana okulya ebisiyaga, naye mmwe ne mugaana Allah n'abazikiriza. Abantu ba Shuaibu ku minzaani baali nga bazitankuula nga baagala okubba abantu ebipimo byabwe, abo nabo tubalumirize mu ngeri yaabwe. Abantu ba Nuhu alayhi salamu bwe kityo. Abantu ba Ibrahimu tulibalumiriza nti ne Ibrahimu lumu mwami eky'omuliro olw'okubeera nti yayasa amasanamu gammwe ng'ayagala mutereere. Ne bannabbi ab'ebika eby'enjawulo tugenda kubeera abajulizi eri gye bali oluvannyuma lw'abantu baabwe okubavaamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba litakunu shuhadaa ala nnasi, nabafuula abantu ba wakati abasinga ebibiina byonna obulungi, mujja kubeera nga mmwe muwa obujulizi ku bantu awo mu kiseera lwe balibeera nga beeganye bannabbi baabwe. ويكون الرسول عليكم شهيدا, atejjukira nti naffe bwe gulibeera nga ogwaffe gutuuse, Allah subhanahu wa ta'ala nga atuleese, naffe bagenda kubeera nga babuuza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama oba yatuukiriza omulimu gwa da'wa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamukwasa. Naye bwe balibeera nga babuuzizza omujulizi owannamaddala agenda okukakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuukiriza, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama agenda kubeera nga yawa obujulizi ku umma ye. Nga bwe mujjukira nti Allah aya etugamba nti nabbi alituuka ekiseera n'agamba nti abantu bange baafuula Qur'ani eno ekifulukwa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abeere nga ye mujulizi atuwaako obujulizi nti natuukiriza eri abantu abo, yadde nga mubalaba nti basiraamu abamu beeyisa nga bwe baagala, naye kyava kubeera nti Qur'ani gye nabalekera baagifuula ekifulukwa. ويكون الرسول عليكم شهيدا,
ate nammwe abagenda okubeera abajulizi b'abalala mulindo omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekisanja ekyammwe bwe kiriba kituuse yagenda okubeera nga abawaako obujulizi ye kennyini nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalibeera omujulizi owannamaddala ku umma ye agenda okugiwaako obujulizi abaakola obulungi abaweeko obujulizi nti beeyisanga bulungi abaakola obubi alibawaako obujulizi nti Qur'ani yabaleetera ekizibu okubeera nga bagisula emabega w'emigongo gyabwe. wama ja'alna alqiblata allati kunta alaiha tetufuulanga kibula ekyo ky'obadde ng'oyolekedde ng'okitunuulira. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angazzeyo ku nsonga y'ekibula nti ffe situfuulanga kibula ekyo ky'obadde oyolekera ng'oli mu kusaala eky'e Baitul Maqdis tetukifuulanga kintu kyonna kyakubeera nti eddiini yo gy'olibeera oyolekedde n'abagoberezi bo nti gy'olibeera ng'otunudde mu kusinza wabula twagifuula ng'olikisinzaako emyezi egyo gye tulabye egyali giruubirira okuwera 17 oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'amuzza ku kibula ekituufu. Allah yagamba nti okukola ekyo yayagala kibeerewo ate oluvannyuma akukyuse asooka alabe. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'alina ebigezo bye eby'ebika eby'enjawulo agamba nti twakifuula ekyo ekyokubeera nti tukukyusiriza ekibula ng'olina mu ssala wakati illa lina'lama tetwafuula mbeera eyo kubeera nti ebeerawo okujjako twayagala tumanye embeera eyo nti bw'eneebeerawo tujja kutegeera man yattabi'u rasula n'agoberera omubaka mimman yanqalibu ala aqibaihi tumwawule kwoyo asobola okukyukira ku bisinziiro bye n'abeera nga ayawukana n'omubaka sallallahu alaihi wasallama kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bwe tukirabye nti okukyusa ekibula kwali wakati mu swala era n'akyukira mu swala n'ava ku kibula kye yali atunulako ekikadde n'abeera ng'ayolekera ekibula ekya Kaaba ya Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala gye yamugamba okuzimbanga enju embereberye eyasooka muno mu nsi ku lw'okwesinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti ekyo kyali kigezo okukireetera mu swala wakati twayagala tulabe baani abanaasobola okubeera nga bagenda naawe buli gy'oba olaze ate baani abanaakyukira ku bisinziiro byabwe ne babeera nga beekuba endobo oluvannyuma lw'okweyita abakkiriza ne babeera nga ebikolwa bye banaakola nga biraga nti si bye bakkiriza abannamaddala abatuufu. wa in kanat lakabira newankubadde nga mu kiseera bwe twakireetera ekyokukyusa ekibula kyali kinene nnyo illa okujjako ala alladhina hada Allah kwabo bokka Allah subhanahu wa ta'ala be yali yawa obuluŋŋamu. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nga atugamba nti ekintu ekyo kyali kinene nnyo okukireetera wakati mu swala abantu okubeera nga nabbi bw'akyuka ne bakyuka abalala ne babeera nga basigalayo nga balalambadde kyali kinene tekyali kitono okujjako kwabo Allah subhanahu wa ta'ala be yali yayingizaamu obuluŋŋamu bwe. wama kana Allahu liyudi'a imanakum era Allah teyali wa kubeera nti asobola okulyaza amaanyi obukkiriza bwammwe nga kitegeeza nti basahaba oluvannyuma lw'okukyusa ekibula beebuuza nti essola ze babadde basaalira ku kibula ekikadde zinaabeera zitya. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti tekigwanira ku Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti asobola okusazaamu empeera z'obukkiriza bwammwe ebbanga lye mumaze nga musaalira ku kibula ekikadde. inna Allaha binnaasi la ra'ufu rahim kubanga Allah mukwata mpola eri abantu ate era musaasizi. ezo empeera ze mwafuna nga mukyali abagoberezi ku kibula ekikadde nga mukyagoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama obukkiriza obwo bwe mwalaga Allah empeera ezo tagenda kubeera nga azisazaamu ku lw'okubanga ye yali enkola enkadde eyaliwo. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى مزما فتولا بابتوا تكتنولي الدب محمد صلى الله عليه وسلم بتكلا بتكتنولي يعني تكتجير برونجي تقلب وجهك في السماء ngatula buddinganye ekyenyi ky'okuggulu ng'okizzayo bw'okijjayo okizzaayo bw'okijjayo naye ng'enkola eyo eva ku butali bumativu ng'oyagala okubeera ng'ofuna ekibule ekikyo ekyokwolekera eri Kaaba eyazimbibwa jjajjawo Ibrahim ng'enju embereberye yasooka mu nsi
okusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala omutima gwo twagulaba nti nga si mutebenkevu nga buli ssaawa otunula ku ggulu n'ozzaayo amaaso nga bw'ogajjayo Allah n'ategeera ekiri mu kifuba kyo nti oyagala kukyusiza ekibula ove ku kibula kino ekiyolekerwa Abayudaaya falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha kale beera mugumiikiriza tugendera ddala mazima okukyusiza ekibula ekinaatebenkeza omutima gwo n'obeera nga naawe okisiima bulungi nga n'abakkiriza bakisiima bulungi booli abali babagoberedde fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam kale nno okuva na leero Allah subhanahu wa ta'ala akukkiriza obeere nga oyolekeza feesiyo ku sayidi eriko omuzikiti ogwo oguyitibwa almasjidi alharam omuzikiti gw'emizizo nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wasallama gye yazaalibwa mu Makka awali Kaaba eyazimbibwa Ibrahimu jajjaawe alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba kale okuva na leero nga bwe tukulabye nti mu mutima gwo tuli mutebenkevu mu kubeera nti oyolekera eri ekibula ky'Abayahudi tukuwanyisirizaamu ekibula beera nga feesiyo giteeka ku sayidi eziriko omuzikiti gw'emizizo ogw'e Makka wa haithu ma kuntum wonna we mubanga mubadde ggwe n'abakkiriza abagoberera fawallu wujuhakum shatra mwolekeze feesi zammwe ku sayidi awali omuzikiti ogwo ogw'e Makka. wa inna alladhina utul kitaba mazima abo betwawe ekitabo Abayahudi n'Abanaswara bakimanyi bulungi mu bitabo byabwe nti olibeera nabbi ow'enkomerero agenda okubeera nga bw'oliba osinza ogenda kubanga oyolekera e Makka awali Kaaba so ogenda kubanga oyolekera Baitul Maqdis. Abayahudi gye boolekera awali ekibula kyabwe bakimanyi bulungi mu bitabo byabwe la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim bakimanyi bulungi ekyo kitukoze ekyokubeera nti tukuwanyisiriza ekibula ekitunula e Makka mu bitabo byabwe kyalambikibwa bulungi yadde nga bo bakisangulamu oba bakituulira ne batasobola kukibuulira balala naye bakimanyi bulungi nti ge mazima agava eri Allah waabwe subhanahu wa ta'ala oyo mulezi waabwe. wama Allahu bighafilin amma ya'maluun era Allah tabeerangako mugayaavu tabeerangako mulagajjavu kwebyo bye bakola nti abalesi bulesi oluvannyuma lw'okubeera nti ebintu babituulira ne babeera nga bagaana okubibuulira abantu abalala. Allah obutababonereza si bugayaavu sigamba nti yeesuuliddeyo gwannaggamba naye abalindiriza oba atapapira nsonga. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب إلى السنغوا ولجزاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم n'oleetera abantu abo be twawa ekitabo Abayahudi Abayudaaya abali mu Madiina n'obeera ng'obaleetedde ekitabo nga bwe twagamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera awo yatumira nabbi sallallahu alaihi wasallam mu Madiina mwalimu ebika by'Abayahudi ebyatiikirivu bisatu Banu Qaynuqa, Banu Nadir wa Banu Qurayza. naye Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti abantu abo be twawa ekitabo ekya Tawreeti Abayudaaya abali kugoberera eddiini ya Musa singa olimala n'obaleetera bikulli aya buli kabonero konna akalaga obuyinza bwa Allah akakulaga nti guteekwa okwolekera ku Kaaba so si Baitul Maqdis gye boolekera n'obaleetera ne aya zonna ezitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yakulagidde obeere ng'oyolekera ekibula ekyo ma tabi'u kiblataka bo tebali rede si beeteefuteefu okubeera nti bajja kugoberera ekibula kyo ky'onooba otunuddemu ky'onooba oyolekera ng'osinza n'obwonooba baleetedde aya efaanana etya ne bonooba baleetedde obubonero obulagira ddala nti buva eri Allah obukulaga okubeera ng'oyolekera e Makka tebajja Abayudaaya kutunula Makka gwe gy'ogenda okutunula. wama anta bitaabi'in qiblatahum ate nga tukakasa nti naawe oluvannyuma olukusa olutunula e Makka naffe tukakasa nti tokyaddayo kubeera ng'ojja kugoberera ekibula kyabwe ekyo kye batunulako nga bali mu kusinza ekye Baitul Maqdis. wama ba'duhum bitaabi'in qiblata ba'din so nga ate n'abamu kwabo betwawa ebitabo si beeteefuteefu kugoberera bibula bya bannaabwe. abaatusooka okufuna ebitabo mwalimu Abayahudi be baali ku kugoberera eddiini yani eddiini ya Musa alayhi salamu ng'ekitabo kyabwe ye Tawraati nga bwe tulabye nti baali nga boolekera
Baitul Maqdis bwebwali obwolekero bwabwe mu kusinza. Ate n'awaliyo n'abalala baganda baffe abaweebwa ekitabo, abanaswara abayudaaya abaali ku injiri ku kitabo kya Isa alayhi salam, nabo baalina ekibula kyabwe nga kitunudde ebuvanjuba olw'ensonga kubeera nga tusoma nga bagamba nti Maryam yava wali abantu be n'agenda ku sayidi y'ebuvanjuba n'abeera nga ebikwatagana n'okufuna omwana Isa alayhi salam eyo gye byaggweera, eyo ne bagifuula nti ebuvanjuba ye n'ebeera nga ekibula kyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti buli bantu balina ekibula kyabwe gye boolekera nga basaala. Abayudaaya Baitul Maqdis tebajja kubeera nga boolekera eyo ku Kaaba gwe yoolekera nga Muhammad sallallahu alaihi wasallama, so n'akristaayo aboolekera ebuvanjuba nabo tebasobola kugoberera kibula ky'Abayudaaya wadde nga mwenna muyina ebitabo ebyava mu ggulu. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti bwe tojja kugoberera kibula kyabwe ate nabo tebajja kugoberera kibula kyo. Ate bo kennyini Abayudaaya n'abanaswara abakristaayo tewali asobola kuva ku kibula kye n'abeera ng'agoberera ekibula ky'omulala. Wala in ittaba'ta ahwaahum, naye singa oligezaako okugoberera kw'emitima gyabwe, min ba'di ma ja'aka min al-ilmi, oluvannyuma lw'okubeera ng'ojjiddwa okumanya okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nti ekituufu kwe kwolekera ku Kaaba, innaka idhan, mazima ddala ggwe bw'oliba okoze otyo n'ogoberera okwagala kw'emitima gy'abantu abo, lamina adh-dhalimin, oliba omaze okubeera mu bantu abalyaz'amaanyi abannama ddala. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب abantu abo betwawe ekitabo nga gwe tonnafuna kikyo bebo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byasanga n'ebitabo beba Yahudi kubanga be bali ku lusegere abaali awo Madina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yawangaliranga songa mwalimu n'abasajja abaali mu Najran, mu kitundu ky'e Najrani. Abasajja abo nabo bo baali basoma bukristaayo nga bakatuliki, nabo Allah subhanahu wa ta'ala agamba bagwa mu ttulu bali abo abalina ekitabo. Oluusi bajjanga ne bakyalira nabbi sallallahu alaihi wasallama ne babeeranga nabo bagezaako okusendasenda abantu okuyingira obukristaayo, so nga n'Abayudaaya bagezangako okugamba abantu babeere Bayudaaya. Naye Allah agamba nti abaafuna ebitabo bitwawe ebitabo nga gwe Muhammad tonnajja, ya'rifuunahu, bakimanyi bulungi era bamanyi ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamutegeera bulungi nnyo kubanga Allah yamulanga mu bitabo byabwe. Kama ya'rifuuna abnaahum, bamumanyi bulungi nnyo nga bwe bamanyi obulungi abaana baabwe. Eriyo omuntu atamanyi mwana we, Allah subhanahu wa ta'ala kyekifaananyi kye yaleeta tibamanyi nabbi Muhammad mu bitabo byabwe okusinziira Allah bwe yamusunsula n'amwogera juliko n'akamukwatako bw'ali bazze, bo ne babituulira ne batasobola kubibuulira bantu. Allah abategeeza nga balumiriza nti Muhammad bamutegeera bulungi okusinziira ku bwino gwe baatuulira nga bwe bamanya abaana baabwe. Wa inna fariqan minhum, naye mulimu gurupu mubo ennene, la yaktumuuna alhaqqa, bakweka amazima ne bagatuulira naddala gakwatagana ne nabbi Muhammad n'ebimwogerako. Wahum ya'lamuun, nga nabo bakimanyi nti eddala bakwese makweke, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yagalambulula mu kitabo kyabwe. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق ومزما غن مدرا من ربك وغفنanga gava eri Allah subhanahu wa ta'ala mulezwo bulichonna kyakubulira mazima merere. Fala takunanna min almumtarin, togezanga ko kubera mbabusa busa kwebye biriba bikujjidde nga biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة بليومك الدين يزري ونمسي bayina obwolekero wali kullin wijhatun huwa muwalliha, buli ddiini yonna oba buli munnaddiini yenna ayina obwolekero gyatunula ng'ayolekedde mu kusinza kwe. Abantu ffe abasiraamu obwolekero obwaffe tukimanyi tutwolekera ewali enju ya Allah eri e Makka, al-Ka'bata al-Musharrafa, Kaaba ey'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala gyeyatulagira ffe abasiraamu okwolekera nga kiri nti tujolekera mu biko ebirwerako nga 3.
omuntu aba asaalidde mu kaaba munda waddembe okutunula ku sayidi gy'aba ayagadde kuba aba ayolekedde ebisenge byayo. Naye omuntu ali ebweru waayo ng'ali mu lujja lwayo luyite haram aba alina kutunuulira ekisenge kyayo. Kiba kitegeeza nti bwe baba basimbye layini ezaabwe ku kusaala nga boolekedde ku kaaba ziba za saako za mwetooloolo, tezibanga zino ezaffe ze tusaala mizikiti gino egyaffe abali ewala ne kaaba. Baba balina kubeera nga buli omu asaala afeesinze ku kisenge ekya kaaba. Abo abali okumpi nayo balina kubeera nga bagifeesinzeemu. Ate ffe abali ewalako tulina kubeera nga tusaala twolekedde awali olujja lwa kaaba oba oludda oluliko sayidi ya kaaba, kubanga kiyinza okuba ekizibu ennyo omuntu okuyimirira ene waffe mu Uganda n'okakasa nti singa baleega akaguwa kalina okukoona ku kaaba kwennyini kw'oba oyimiridde. Naye singa obeera nga oyolekedde sayidi eriko kaaba, obeera omaze okubeera nti ekyo kyonna mbuga ya kibula, oba oli mutuufu eyo gy'oba oyolekedde. Allah subhanahu wa ta'ala agambye buli bantu bonna walikullin, buli bantu bonna ab'enzikiriza ez'enjawulo, wijhatun bayina sayidi huwa muwalliha, oyo omuntu abeera mu ddiini eyo gy'alina okubeera nga gy'ayolekedde.